Njagala okutwala omukisa guno okubategeeza mwenna nti buli kyompulirako kyonna kituufu era kikkirize. Saagala ofunemu kubuusabuusa nti bambi bamuwaayiriza. Gwe buli kyoba ompuliddeko kyonna kye baba boogedde manya ge mazima kituufu era kikkirize nga bwe kiri. Abampereza inbox wamma abituufu ate ndi wa kitalo nnyo nga bwe ndowooza. Avuddeyo nakkiriza n'agamba buli kyonna kyompulirako kikkirize nti kituufu. Ddala Nabatanzi tukwebaza okuweereza eggwanga lino mu ngeri yonna gy'oliweerezaamu. Era olunaku lwaleero muganda wange andaba nina essanyu okutegeeza nti kati kaseera ogolole ekkanzu, kaseera weetegekera eggomesyo, gwe owa ggomesi n'owa kkanzu yeetegekera ekkanzu. Ddala Nabatanzi yajja mu limelight olw'okuzannya erina Uganda. Y'omu nno ku bantu abatalina mutawaana ku bantu, Diana Nabatanzi. Nze y'omu ku bantu be following aba bempagira mu Uganda wange. Saagala nnyo kudda mu byemabega. Yaliko muninkini wa Lwasa Katona agweddalu olw'okuba ye naye era ndowooza ne bwe mbiddamu kubanga ye Diana yennyini agambye nti buli kyompulirako kitwale nga kituufu. Ni Diana nga weesaze ogugambo buli kye tukuwulirako tukitwale nga kituufu. Ensonga eyo nga si nnyangu gy'otuwadde gy'otuleetedde. Wow. Munange wowulira bino. Ddala Nabatanzi bwe yamala ebyo byonna ebyamwogerwako, njagala kumwebaza. Okusooka Diana Nabatanzi yange omukyalo ono yazannyako ne ba Aromatic. Kyekibiina mwe yasinga okumanyikira ennyo naye ng'era yali Zubairi famire. Oluvannyuma Zubairi neggwaawo ne tufuna Aromatic Entertainment mwazaazannyira ennyo ng'era bambi muzannyi mulungi ennyo naddala mu parts eziri ez'omukwano. Abadde azannya mu Aromatic ekulembebwa omukulu Ahmed Lubowa. N'abantu abamu baatuuka n'okulowooza nti oba oli awo muninkini wa Ahmed Lubowa. Ekitaali kituufu. Kakati yatuuka ekiseera n'afuna omulimu ku BBS ate n'afuna ne munne Nampijja naye n'afuna omulimu. Abantu ne baga nti balina butakolagana bulungi era mbu kyekimu ku byamujja mu Aromatic Entertainment. Naye yasigala azannya. She's acting and she's still doing good. Akyali bulungi nnyo, akyazannya bulungi nnyo. Naye okuva ebyo byonna bwe bibadde wabadde talina nnyo muntu kwawulikika naye nti waliwo ekigenda mu maaso okutuusa bwe gavuddeyo nti Mr. Lee atali Kim Lee kubanga Kim Lee oyo yenze naye Mr. Lee owa B2C yavaamu omwasi. Era mu birthdays ze zibeerawo eza Diana Nabatanzi ng'omukulu ono ayina eneenyiga gy'azeenyigiramu. Abantu ne batandika okugamba nti oba nga bwe bibadde. Naye kati tulabye ku kaadi, sijja gisoma bigambo, njagala obyesomere.
omuntu yalirowooza nti oba bya social media oba babimwogerako naye ye Diana Nabatanzi agambye nti byemumpulirako byonna mu bitwale nga ge mazima amatuufu agasembayo. Sijagala gamba ti congratulations Diana Nabatanzi upon oluzungu lukoma. Bambi Katonda yebale bwe kibanga kino bwe kiti bwe kiri okuba nti ofunye omuntu ate nga naye mulayimulayiti nga gwe. Tubasabira mirembe myerere. Mukwano gwange ebyo biwulidde saagala kulema kufa wano nga sigambye nti video zange zino zisponsoringibwa KPG Dream Goals Consult Limited abatunda ettaka nga basangibwa Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA. Abantu bano bali ku simu 0700 34 10 ne 0757 62 92 95. Ate nga ndi director kati gwe ayagala ettaka essemuto bayina essemuto plot ya bukadde 6 otandika n'obukadde 2 n'osasula ezisigaddeyo mpola mpola. Kyekimu n'ewobulenzi kisango bukadde 6 wobulenzi kimwanyi bukadde 5 bayina Nakaseke farmland bukadde 3 n'obubiri ekitundu bayinawo ne plot ez'obutaano. Gwayagala wobulenzi estate town council estate tweyanze bayinayo plot za bukadde 10 zonna nno zenjogera ziba 5 ku 10 ate nga za kyapa. Kati gwajagala ekikandwa Hoima Road bukadde buba 15. Busunju waliyo farmland bukadde 4 bayinayo Hillside bukadde 5. Busunju town council estate bukadde 7. So n'olwekyo osobola okusala amagezi osobola okuyiiya n'ojja n'obeegattako nga KPG Dream Goals Consult Limited osobole okutuukiriza ebirooto byo. Emboozi eyo gye njagadde okugabana naawe wadde tutunda ttaka naye ebigenda mu maaso tubiraba era ne tusharinga naawe. So n'olwekyo teweerabira ku subscribe nga ng'okola ku kigambo subscribe ne wali kantu akalinga akade kola comment kola like kola share byonna tutambulire wamu. Weebale.